So 2019 next level I makai kwa bisa Mr. Gadget Rupi Star kanyumeke nkola video tuwaje tuline YouTube channel nakolwaliri twesiko kata Star TV mnyigwanga then metro tubaona kwa Sunday ne Monday countdown show stick on Sudan Sunday mamla mtidede numberless then Monday ba hot seat abike James Proper ne Rupi tubawo tuli munyumba so onakolwaliro as usual nakambi YouTube channel avetwalite ebintu ebyenjawo ne ku TV twatufuna exclusive so mwa so the bibuzo ni mu dropping a suggestion box here for inbox yona ne mulete ebintu ebyenjawo so nakolwaliro nsabidwa kwa Hajat Stabu wa Natolo Hajat nsaba abantu babuze ka batolo bakumunyenye gwanga abatolo bane ku YouTube channel ba streaming okuva ebwe mbabuzi zako basonero mwe bale kutula okay so Hajat briefly amanya ngegano gege tukozesa nze Natolo Stabu gwe Natolo Stabu Hajat abastabu baba bagira ki baba basilamu tebana kibegira ba Natolo abedira nti awono kijja kukola sajja tutunulire Hajati ensike gye tukusanze mwene ya music ogitandika ddi danyo naye kubeera serious serious tutunule serious music 2:5 ku recordinga 2:11 mwene muntegeera 2:11 tukutegeera nenga kuva 2:5 nga wendi awo nga ntoba music Hajati ngate kutuna kutegeera wakola enyimba meka ziringa 15 ziwasoko okukola kwandi ozoganya so zali zinkolera nga sisulanja ngofuna wa agambe 12 gayano yes ebanfuwa yatanawo Hajati ojja mu matala ojja nakayimba ki Bajja kakasa ye yasukawo ye yasoko ana yagula akaji so enzo kuya okaba anti Hajati gotetaga kati gwenjagala kumukolo gwenjagala kumbaka gwenjagala kusho kayimba chaka kuteka bajja kakasa ani muwandiso kayimba enze go wandikire nyimba za Hajati then tutunuliani yakola audio David DMS bisira David wa miaka ki sikimani 2010 so tutunuli 2010 awo Hajati mukujja mu bulambo no bwa music ani yakusikiriza okuyingira okuyimba tewali nezula nzeka wakati ina kalandira wadeka music je kali ba mukulu wange bwe nagenda ngayunga bo babajanga bino ebintu eby'omukyala nga babikuba balinga tuze twali tulina talenti bakuba bakulu bange mbo tebafuna mukisa kuvaayo talent jeri Hajati azalibwawo ekitundu kyazalibwa bayitayo Nkulakai district Kibanda Gombolola ekyalo bakitaka Kachenga music so ojja Hajati music oze anulimbo lukugulidda erinnya lino erikukaziwa Hajati erya tujanjawaze lijja litya tujanjawaze oyo tujanjawaze ne luli lwogambye ani asinga amaanyi bombi benkana lwaki lino likukazibwako anti kati tujanjawaze ekigambo olira nga kyali kipya nnyo nze tujanjawaze asingako amaanyi naye nze so tujanjawaze ajja ddi ezo ennyimba zajjira mu kaseera kamu so tumala luli then tujanjawaze najja kati luli obwe lwajja nendaba nga lukuteyo mu myezi ng'esatu nendeta bajja kakasa bajja kakasa bwe yakwatayo nendeterawo tujanjawaze saalinda mwadi tewalonzalonza so Hajja tutunulire olwoze otandisa abantu ofunye ozze matala abantu bakutegedde experience yali etya wawulira otya nga gumimbi abadde omupya omuyimbi abadde totobye nnyo sijja kugamba nti wali otobye naye ogandikwa wali ofuna 10 oba 2 so era natoba nnyo natoba nnyo Hajja tunatobera ebbanga ki emyaka ng'etaano ng'ani akutteko kubanga tewali akuyamba nti kujangu wano tukole kino yanyambako yali geno Meja Jeno Kayanja Bwezija mu kyalo n'ansasulira studio n'anyamba namba n'okusula ow'ebere kati ebisigadde nali nina okunoonya ekyokukola Hajati abantu bayamba abantu ne basubira friends for benefit yakuyamba nga tasubirayo ekirala wadde n'akamu ne bwabayo omukolo ankubira n'akusasula si byakunyoma tayagala muntu akolerako okay so Hajja tutunulire oze mu music otandikira mu kibiina ky'okuyimba natandika nze bakuba basooka ne bantwala mu Eagles
neze nejjayo nzekka sakiriza nakubeera n'olunaku tewabeera nayo anze abantu wesisana nze manya usana olabya ddala enkokola nekusika omugwa kuyinza okuba okunzi no nebundi kati nze nali mvudde mu kyalo kati nasobola omuvuganya ne molimi kusaasira namutobaabo ngembiranye ezo so nali sijjaayo nze nzekka nalaba nga sisana so ovaawo ekibiina ekirala kyojjako ekibiina kye nagendamuko bali babayita ba homies empya naye namalayo akaseera katono saamalayo na mwezi nenvaayo nengendako mba akatolo bwama eyo basanga naaliruddeyo naye mbayo ennaku nga 3 oba 4 nayo ne bangoba ate nga bakugobera kyali simanyi ndoza nali sikwatagana na mutindo gwabwe then ekirala kibiina onayikiralawo production akuberi bwe bangoba nagamba siriddamu genda mu kibiina kujjako nga be bambisa era bwe naye mbatujjanjabaze nenyimba bajakakasa awo Green Production nempita awo Green Production ekuyitira so hajja ati mubanga lyewakabirawo ine ennyimba meka nyingi nyimba ziri mu meka ziwera 30 ku 30 awo ebbanga lyobaddewo okoze concerts emirundi ebiri concerts 2 eriwa neeriwa tujanjabaze ne oli wa mukisa so awo wennyini wasebaidde okukola concert 2014 tuli mu 2014 tetuyingira 19 tuli 2019 nakola 2016 wayise emyaka 3 tetuyinayo kivulu lwaki ng'ate music obadde omuta mbadde neetereza concert si kyekitegeeza mbu oyimba ekikulu kiri nti oyimba kuba ennyimba weziri nnyingi emirimu ngifuna kati concert just kibeera kijja buzino gamba kankolereyo abantu bange bawagizi bange so awo wenyini mu lugendo lwo nga saba kukuleeta ku binyusu bya leero lugendo lwo wenyini lwotambudde ng'ojja music otandise okoze music nga gwe bizibu ki byokyanzeewo bingi n'okukkirizisa abantu kyokka bakukkirize nti yeggwe bakwawule mu balala nakyo kibeera ki oba okikolereddemu ndoza ebizibu ebirala byensanze kati ng'ogyeko kiri kwali kutoba kuli okwenyiga saawa ebizibu byetusanga waliwo abantu abaatula baluli emabega ngeri ayagala akulabe mu ngeri gyakulabangamu abo nabo batumenya naye tetubafunamu muzi okugjako bo bebatufunamu muzi so ajati abantu abalala bano abagenda batutimbatimba eyo ewantu eyomu bifo ebimu nga tobimanyi nga tomanyi nakutimba abantu nebasasula sente nga netogenda woba sitori munambe muli munamba 2 okuyimba emikolo n'embaga nga kigamba okuba nti olina olumu negyotagenda kuyimba kyesigenze si wangi niyita naffe tuli bantu kati gwe tewalira olemererwa genda ku metro stokola kituufu nange ye nyingi nnyo emirundi giwera kati naffe tuli bantu ate kuyimba gwe mulimu gwaffe kituufu bwe mba nfunye okulemererwa kiba kitegeeza nemereddwa era ne sente nzizaayo ate tosobola okuzaayo sente oba tolinde nzizaayo ayibiga sente zibaluma ate tokuzaayo sente so ate tutunuulire mu mbeera ya music eno gyoyimbye osisikanya abantu bangi emikwano mingi olinaye mukwano kugamba nti mu music muno nzigyemu omwami nzigyemu katugeze omukwano ogw'enjawulo nfuna emikwano mingi mu buli ngeri sina bwe nkigeraageranya n'okusingira ddala emikwano egyanzija mu kyalo kimpromotinga mpaka abantu abamba emikolo sisobola nabbaawulamu kuba buli muntu alina kyakoze konza hajja toli mufumbo lwaki toli mufumbo tewali hajja tolinayo abaana olina abaana meka nina bangi hajja tionoonya kati oba toli mufumbo omuntu ali alaba YouTube channel ali ku TV ajagambe kantekeyo ku application siri mufumbo lwakuba nti mbuliddwa ansaba obufumbo lwakuba sinaba kwagala naye nga abaŋŋamba okubeera omufumbo bansaba obufumbo bangi so bisaanyizo ki byewandyagadde ajati bisaanyizo sinoonya naye nga ng'omuntu kati nga nze mba nyina kuba kwagala muntu gwenjagala mwagadde ng'omuntu so ajati awo wenyini tutunuulire olina abazadde ajati
kati minomu. Oinomu kitalo twafuna amawulire agatali malungi yali maama yali taata mwamuzika eri enyingi otugambye twamuzikanga bbiri okwo sajja tutunuulire embeera ya music oze mu music projects z'okoze ez'enjawulo nga mu music gwoza okola ebintu ebyenjawulo ozimbyemu okozemu biki mu music kiki ebinyumiza mu music bingi kati wano wendi wange abazadde bange nabazimbira nyina ne bizinesi zange biriza buli kyenyina nkijja mu kuyimba Hajati oyimbira sente meka ezikuleso okuba nti okoze ebintu ebyo ennyumba bwe tugiraba ko bazimbidde mu kyalo oyina investment ez'enjawulo ofuna oyimbira sente meka kisinziira tutandikire Kampala Hajati kisinziira tewali sente Hajati bwe mbasaze okunyimbira ku bwerere onyimbira ku bwerere bwe mbansazeewo bwe mbansazeewo ate mu kyalo tolina bbeeyi nti eno mu kyalo wabeerewo Kampala kiri bwe kitone bwe buli omu mukwata lulwe kati sisobola kugamba nti wano weziki naye nga mu kyalo sente ziba za njawulo neze Kampala Hajati emabegako amawulire gafumanira nti obuddewo eddwaliro kyekituufu kujjo ku projekiti y'eddwaliro okay Hajati mu mbeera eyo tulabye nga n'ebintu by'obuvunaanyizibwa oba obukulembeze obaddeko n'oluze oba olulandira tosobola kujja kwesimbawo omuntu ajja agamba nti tasobola kujja kwesimbawo lwasonga empapula talina ate tuwasomako n'empapula nazo sizina naye ne bwe naalibadde nzirina awo nedda naye ate nga nyina obusobozi okusobola okulembera abantu nakusinga balina empapula okay Hajati wasomako paka ki kibiina ki paka P7 Hajati kintu kyamaanyi okuba nti P7 ng'ate olina wotuuse ng'ate ndi mugezi Hajati okusoma ne talent golowooza omuntu yanditutte ki ku byonna byombi birungi byetaagisa tewasoma tewasoma ku level eri degree masters phd noyina bino waliwo abasomi nga bali ku ngulu nga terabirina anti bwe buzibu bwenkugambye nti kugamba amagezi galibadde gasinga obungi amagezi galibadde gasinga obungi service gani n'ebiribiri Hajati awo wennyini emabegako wali mu kibiina ekyamanyikiddwa nga Cream Production kyekyatuukawo tewali navaayo buli nali nina okukola nanyina ebyokola contract yagwako baakugoba Hajati kubanga tutulaba waliwo reloaded ate togiriimu nze neegoba Hajati buzibu ki bwali mu Cream tewali buzibu nali nyina ebyokola bingi Hajati okyegomba okuddayo okubeerako mu kibiina bizibu ki oli mu bibiina bya music bisaana abaana nga tebali busy omuntu nga tali busy kyakibeeremu naye kati nze alina ebyokola ebingi Hajati mu mbeera eno eŋŋambo ziba zigamba Hajati oli muluvu akasente kwayagala kalya wekka kyekikujja mu bibiina kituufu oba nedda nze era njagala nnyo sente ndi muluvu wa sente okyangana ne tiimu oba CEO ya Cream lwakasente ng'olaga akasente wali director mu kibiina kye wali director wali normal artist tewalina post yonna nze ndi muluvu ku sente zange zenkola naye ezitali zange tozifaako ekyo kirungi kyenyina nayeeza ezyo gyotaddemu amaanyi ezokoledde so Hajati 2019 ono amaanyi mangi tutandise otandise naluyimba ki 2019 music enywera kati bondi ya stress enywera stress so 2019 inamu enyimba meka biri enywera ni stress so awo wenyine enyimba ezo ani azikola amalowoozi audio tunulie yakola audio ya Croce yakola enywera stress Jona yalikoze ate video Milton yakoze enywera ate video Rosa oz'omuwanyo video company wagigula sajikula naye bambi bantandikawo bulungi bakola tujanjabaze kuba n'omukulu oyo kola ku kamera akola video musajja wange akola bulungi yambuuza naye Hajati njagala mulaga mirimu muwe emirimu naye oyo Rosa akuba enkokola nkolagana eryeta kuba oli musajja mu katuliki mulokole nyo Rosa mulokole sendi ki oli mulokole oli musiraamu abasiraamu bali mu market n'abakola video bakimu gye bali bamedi gye bali lwaki towa abasiraamu banno video ne dini byanjawulo muntu baba akola ekintu
tote kamumbe mwagala koze rosa mwagala ko byakole birungi akwanguyisa kwataganye na dini oba wabwere yagati tebiri mu offer wabbe naye kikuchirete ankula byenjagala kati sokolayo so geno labe video ya tujanja wase very good song love wima lingo geno labe habibi oh yaligange erimu abachina bicheyo chimiula akula bulungi akulira dala bulungi ajati dwilo ono kabaka tabanga yayigomba kadwira akayimba chemanyi nakera akamanyi kadwiro dwiro ono yakolera nnyo abantu in fact company ezimu zandiyagala zimukose mu sensitizing abantu bakole dwiro nezayika zatya nadala ezimu ez'emyenge company ezingi zatya dwiro ono wava ku kingo yimba dwiro nava sabasajja ali Butambala yali agenze kyali Butambala nakera okukola dwiro ne bakyogera ku TV ne ku radio nakiwulira nnyo sabasajja akedde okukola dwiro ekyo ekigambo dwiro nechinsanyusa anekola research nga tewali yali akiyimbyeko tewali yali ayimbyeko exercise anti fe abayimbi olina okukola research ng'ogenda okukola obuyimbi tomala gayimba olina okuteekamu obudde abantu beetaaga kisaawe baba beetaaga laavu ngenda giyimba mu ngeri ki si kumala gayimba laavu abantu bagiyimbayimba Ajati omuntu woyimba laavu nga toli mu laavu nga toli mufumbo ayinza okubeera mu kali akakungula nti ajati tamanyi laavu omanyi laavu ajati kati nze manyi laavu ate manyi laavu ajati kubanga ndi mukazi kuba oli mukyala omanyi okuwembejja n'okubibiita abakyala tuli automatic mu byalaavu tetusomesebwa so ajati 2019 mabegako okoze collab guno tulinayo collab olwakola collab waina sembye kulaba ya agent ne ate ya Nusula Nakanjako kati oyo anti oyo kataja tisibala nnyo nga collab ko oyo mwana wa kumutto sewo kicho otegeeza wa kumutto oyo oluyanga lulwaja olulimba lulwo kati okintayo banga twalimba babiri olulwaja ti si yewange yekayimba nyinza kola yene Ashraf ke bwenaba tufuniyimba okay then mbana abayimbi abalala ajati wetutulira kola bezo ogamba agent musiramu Nusula Nakanjako musiramu abatali basiramu tebajja kunonya kola bewo bansaba waliwo n'omulenzi omulala ndoza Yesu musiramu bamuyita Lode DJ kabogere badigambo bya mabegako nagiwulira yali nungi si musiramu naye ngerinya tumanyiza okuba naye so ajati nga tuza kuyimba n'omuntu simba naye mbasasula babikyo bafaananya atya kisinzira luyimba lwakoze ki lwaleese mukumeza ajati nga sinawo kuba nga nkuta bannabulaayi eyo beebuuza ajati Stabua tumufuna kodi wali oyimbyeko ebiri w'eggwanga nsi ki ajati London nsi kizo wakayimbamu ebweru London ekinnemesa olumu ogenda ng'obagenda ne bakubaliramu nga sente ogenda oba wiiki nnamba ogimaleyo nga te sente zengenda okufunayo nsobola ozikola nga ndi wano nezisinga ezeeri oba bakulowooza olwokuba bakuwadde akanyonyi ndowooza olumu kale naye kati nze saawa eno seetaaga nnyo okugenda bweru kulambula neetaaga sente ajati buli ayimbe obudde bwogenda okuwummula bugyebuli saawa eno ndi mukukola kufuna sente oba nzifunidde wano sifaayo ajati amateeka gaze ku bayimbi gateekateekebwa okujja ku bayimbi temulina kuyimba bivulu bisukka 2-3 olunaku ebiragalalagala n'ebisigadde nga wabiwulira ebirowoozo okuba nti bigenda bateerwako obwogerako kyamateeka amateeka amalungi gajje gakole naye bwe gabeera nga tegatulemesa kukola kukyebivulu anja tulina kuyimba 2 lwakyo essaawa 4 oyimba ekirala kati essaawa ezo endala nga nkola ministry agenda bafuniramu wanze okudda waka nebake ng'ate waliwo abanjagala ogenda okuyimba omaze okuyimba ozenyedde dakiika 3 oba essaawa mu ssaawa 4 asobola okuba nengendo awalala nenyimbawo kati kibasalirawa kibakosaaki so hajati nga nkutako kati wesembya abantu abatulaba ali ebweru w'eggwanga ku YouTube streaming live abali ku nyenyi ggwanga n'abagenda okuwulira ku Metro FM exclusively obubaka bwensembyayo just kubeebaza mwebale tuwagira bange ate era nsaba mwongere tuwagira
oluyimba olupya baluyita stress gutandika amaanyi. Yes sebo. Aja enteekateeka ya concert tulinayo tusubireyo mwaka guno bani tukyalinda. Katulabe ennyimba bwe zinaakola. Mabega bibi akoze bulungi, bibi takoze bubi, abantu bamwagadde. Takoze bubi ba. Kandi abeera nga bw'eŋŋaaba kati manyi saagala kupapira bintu. So tukiwekadde. Tukiwa obudde. Bwe naalaba nga kyetaagisiza kasita mugenda kubeera wetu tujja kuba tupushinga ate abantu hajati abantu njagala obawo akapeera k'ennyimba ogenda kumpa tujanjawaze bampe abibi bampe duyiro naye bamumpe babu blending operanga bampe duyiro tujanjawaze enywera yerima hajati oli mulimi hajati oli mulimi oli aside ki ni mamucharo ni mironzi wali okutide kone emikono kyongoli nze nava mucharo ngandi tebala nsobola kudaira ne nsobola okwasa so bampe enywera yerima bampe duyiro bampe tujanjawaze bampe n'akapya ketupushinga akapeera soka ngawe bwajja mubinyuma mubijanjawaza ebitali mulujanja biba bibbowa abantu era abantu kuuna munansonyi mupaka lubirira nze bwensanyusa njagala sitya kyakulumya abalala no nakati noonya nkodyo yakumenya likodi mu nsi nga nze mukazi asinga abakazi ndi okwagalana wamma tujanjawaze eddaali zisetya bwembeera nawe tukole nnyo olujjanja tusukewe twandikomye omwana w'abandi atalumwangako kunvunza tamanyi kukunyika wawansekere kalibeereriko sooka obalage ensinga ey'abantu abalina ssente yiino abalaga nti ekigambo ajati tweyanziza olubimbi gwoli nkumbi manya nti enywera yerima gamba enywera yerima oba nfulatinza ajati ndi mukiiki eyo nkwekesa okubeera kalimbe kafiru kasalabaganya kalibatanya toliba nakawanga abaami tebaagala gakazi gabogoka mukubye bukodyo muleke mukasala kubo bagira okunayiza just kubeera smart obwesigwa awamu n'obwetoowaze akolole bukolozo muyitabe ate ng'okakanye ku ttaka ne bwe muba ku ssimu ku kamera abo banga oyogera nabalo so hajati awe wenyini njagala okusaba abakufuna hajati abafuna music ku internet kwoli ku internet yes kwendi banoonya Stabu Anatolo ku Facebook oli Stabu Anatolo yes Twitter era Stabu Anatolo oba Natolo Stabu wa Uganda Instagram koli kwendi hajati amaanyi ekintu ate okyamplify Snapchat gyoli hajati Natolo Stabu yonna hajati eyitira then hajati YouTube era kwendi YouTube nako okukozesa Stabu Anatolo okay so awo wenyini ffe tugenda kuba hajja tukwenya ne twayanza nnyo okuba nti tuwadde akadde okujja okubuuzaako n'okufuna kiryalinga empewo ku bantu bima bwe badi beebuuza bimu bifunye bamuva Bulaaya awatali Uganda naye nga mu streaming live naddala abantu ba UAE babeera nnyo ku internet nako nebaza Ssaabasajja Kabaka wange mutima mulungi ayi Ssaabasajja Kabaka wange mulungi neyanze okuba ng'owuliriza ennyimba zange neyanze okubeera fani wange akayimba kange akapya bakayita stress nsaba bakakutere ku flash oba bakakutere mu simu yo nako okawulirize mu budde bwo obw'eddembe Ssaabasajja Kabaka owangaale